tuwadde n'otuwuliriza okuva ku ssaawa 4 ez'okumakya paka obudde buno bwe tutuuseeko ezinatera okuwera omukaaga ziizino yabula eddakiika ntono nnyo ate tumale tukikwase programu amaka amagunjufu nze namanja Priscilla ndi wamu ne Bajjo mu studios oliza programu asaba aweebwa olunaku olwokuna wiiki ejja zigenda kwenda ku z'omwezi ga 14 olina okukeera ku makya osuula akalulu kokozi tugenda kulenda omukulembeze tulonde ne MP kyekyoka okay kati olunaku olwo nze ng'omulonzi wemaliriza okulonda ngole ntya kuba manyi gwe ngenda kakati era njogera nawe namanja Priscilla ate njogera nga Bajjo si ku lwa BT si ku lwa gavumenti oba siri mwogezi w'ebitongole ebibiri omuntu yenna ng'oyagala obulamu bwo genda osula olonda omuntu yenna gw'oyagala nsijja kugamba nti golonda gundi gwelonda omuntu gw'okola ki gw'oyagala munda mutima naye obuvunaanyizibwa bw'okubeera ku polling station si bubwo electoral commission yakola MOU n'abakulembeze memorandum of understanding neewaayo buli muntu agenda okukuuma akalulu koyo yeesimbyewo naye bano abagwagwa abaagala okuleeta effujjo ate omuntu yenna akola ekitali mu mateeka aba mugwagwa abaagala okuleeta effujjo bayinza bba okwagala okukola ki abo bagenda kufuna emmere yaabwe saagala maama wange taata wange muganda wange Priscilla omunaku munnange weetabe mu missoni z'abagwagwa gesula akalulonda oba olonza Abedi Bwanika oba olonze Katumba zivunaanyizibwa ku muntu ki gweyagala mu mutima wabula bavunaanyizibwa kukuuma bulamu bwo ng'oli mulamu kubanga ffe tulina ebigendererwa binene mu ggwanga Uganda twagala okulaba ku Uganda nga tuli baaluga eweni yali mbwasanga nembwa mubuuza twagala okulaba ku Uganda nga politics tumujje mu business omula nga tumufudde ku bamaliza okulonda gende wakawe bakotege BTFM bakubulira omuwanguzi kale kubira kusima bwe kuchobuza wanji kale naye bali kuwuliriza yoni mama ajeba ko mama kale sebo amanya ndabu kujesti naye banange nze banjo mwabaza bwe bazaye bazemuza kutangaza abantu yanza mama wanji sebo ono musajja wo Kabaya enamuja mugombera y'ezirogwe ye Kabaya zima omukolo Bajjo mutimye naye ekyala ali tuli balimi b'amatooke ate amatooke ebbeeyi bakati bagisala nnyene no omwandi akogere kusawo akomeze ku bbeeyi kale sebo webalekuwere kale nkwano ze mwogezi wa Golden Band Standard TV ni ku bifozi wanikosho yese sanga webalekuwere Bajjo gamboti wali taata nje walisebo sebo nkwagala nnyo webalesomesa gwanga nange nkwagala nnyo taata ensinga okwagala ku Bajjo teweetiikire kituba kutibya kutuka bukyogera yanza sebo tobanga bantu wali omuntu omwana wabalaba ekintu ekitufa kinyiga omuntu ate ekyolugero olwokuba yagala abantu bateeka bamwagala kwebaza olwokuba tuli buuti ekyetwala abaana kuba nitwala abaana ebwe sinaako kyebuzibu banafuba abateesobola abagenda bateesese mu kyalo bakwatya be bagenze wala naye nkubiza bannayuganda bonna kulwokuna bagende balonde tugobere amateeka kyena abannayuganda nti buli kintu kyonna kyonna ekiba omuntu sobola oze kubulamu eri muzira mutu tosobola kwambala mbule ng'oli mu ttaka omulamu yalyambala so balonde bagamba titeeka titeeka nze ngenda kukeera nnonde eriko bwamisibwa kukuuma kalungi okulonda wabale nnyo mukulu Ssesanga tutandike n'oli akubye okuva eruweero yeemulugunya amatooke bagalima naye gali ku bbeeyi ya wansi kakati basemberera muzeeyi mu kituusa ekyo kakati mbadde nsaba kontakiti y'omusajja obajja mu weeyange kubanga mukubuuliriza wa beat kyenjagala tukole mukama wange nga tuvudde mu kalulu tutandike ku lutalo lw'okukola ku bizibu byaffe nja kujjawo ezirobo muli twekuŋŋaanyemu ffenna tudimandinga obutale era nsaba ofune kontakiti yange singa ebyokulonda bigenda bulungi nja kujja nze kennyini eziroobwe tukyekwatiremu tunoonye okuba tulina empewo tulina eddoboozi lwaki tuba tetuyamba abantu kufuna bye baagala tekitujja kikola mu enamba yange oba ompereza eyiye ey'omwami oyo omulala akwebazizza okubeera nti oyogera nga bw'olowooza ye n'agamba ekyoli okutwala abaana be tekirina mutowana actually nange sikirinaako buzibu naye akwebazanga okwogera nga nze kirinamu obuzibu nga Bajjo tosobola nga ntifuna endagamuntu weebeereremu bikwase Kyagulanyi kitegeeza omwana yeetikka omusalaba gw'okutaasa abaana baffe naye gwe abawo bwebatolosa nga baffe basigadde wano kyeyandibadde akola ffenna abaana b'abanaku balwana yandutadde ku nnene tugenda sisobola kufuna amaanyi galwana naawe Priscilla nga gwe famire ye eri bulungi ng'eyange eri bubi kubanga ffenna tuba ekitukweyungisaako oba okwegattako ffenna tulina ekizibu kimu bwavu ffenna tubonaabona ate omukulembeze kankuyigizeko litizo bwe good leader olina okuba nga oli loyo
road fearing, energetic and exemplary. Kakati ekyokulabirako nti gwe abaana batutte mu nnyonyi bange be bafa awo wali obuzibu bwange wanindaze ekyokulabirako ng'omukulembeze gwange tobaana bo baba bakufa gwe masiikiini n'abange ke bafa omukulembeze bwe kibayita obukulembeze kitegeeza toba mukulembeze oba exploiter wenyoonyeza bibyo oli user okozesa bukozesa bantu oli tageti waaka olina tageti yo eyokulabira famire yo nga yerya bbaga naza abange nga tetunamu mulamu bajjo emabega kaawo wagambye nti politics business era naawe onoonya kyakulya kantidde bulungi President Museveni Bobi Wine bajjo muntu Babesigye tunoonya kyakulya naye nga tuzanyira ku maziga g'abanaku ekyo sikisazaani kale kakati bw'oba ng'onoonya kyakulya ebifaananyi bingi nnyo mu videos butambudde nga mugenze mu state house wakozesera statement n'ogamba nti mulina abalala bemwogerera oba muli bamobilizer omuntu omulala naye akoze atya okutuukako eyo mu state house naye amobilizing afunako naye afuna ekyokulya Uganda tuli milioni 46 tetusobola kati mulina kuteekako ffe bonkenke tuboogere kubanga tosobola kulira milioni 46 zigule mu state house era abantu balina endowooza nti Bobi Wine bangi nnyo abalina ebirowoozo abaana balina endowooza eyo Bobi Wine wanaafuuka president milioni 46 zonna zijja kuyingira state house kikyamu mulina kuteeka babaka bammwe ba MOP ba LC5 ba RDC kuninga bakole ku bizibu byammwe kubanga state house infuna tejjamu n'abantu bibiri kati milioni 46 onoziteekawa mulina kulonda abantu bamanyi nnaku ya muntu wa wansi lwakuba tontegedde bulungi ani sinti nno population yonna eyingeragenda ate kakati gwonoba oyagala n'omulala ayagala si bya population yonna bino bintu byabagezi kati fe abagezigezi ng'abaana b'obusota fe abatuukawo mutwegombera okutuukawo naye nga ate tuli ku maanyi gammwe abantu singa tetubayina twandituuseewo kati kitegeeza gwe mu nnamba yabufuzi alinga bajjo kozesa bulungi abantu wantu omuntu wezira obakubidde nga ayagala amatoke genda tuve ku gulawundi omanye ebizibu obitwaleyo era ojja kufuna amaanyi mangi okutuuka kubanga Museveni si yenanyini eggwanga lyaffe ffe abanaku nti bw'aba tasobola kuwuliza bizibu byaffe abanaku tusobola omubojjirako naye kakati nga tunatuukako yo lebo tusooke tubemu obuli kubanga tulina osooka okuba mafiya gange ye mulirwanyi ababbi abatayagala kuwuliza bizibu tewali babbi bw'ogenda kukuba kubanga tulina buyinza bubakuba amaanyi g'abantu kisobola okukikola teri kitasoboka kakati bajjo basobola ogenda mu state house neŋŋamba twabadde busoga nitukola bwetu ne bwe tuti gwe lwaki tuwekkiriza mu tesobola okukikola ebintu si byabalondemu